Susan Makula kubanga yamanyiddwa yali akola mu Kasino era nga mutunzi w'emmanga gwe wajjanga n'omutwalo n'ettaano nga akutwala kw'emmanga katulowooze abakyala abali mu Kanani bonna bava mmanga bali batunzi b'emmanga kati kiki kyeyayogedde yabadde akyogeza butamanya baye nnyini yatundanga Mbeera mwetisi wansawo Katonda n'amuvujjako nga bw'amufujjizzaako n'atuuka wakoze eki wamutuusizza kati abantu batera okuva ku mulamwa fo ky'okubuulira Bayibuli kyemugamba bambi n'atagala ng'ate era n'ebizibu era byamutuuse ogenda okutunda emmanga byali bizibu bwe bwavu obutatadde buli mu Uganda ne butuusa ne mukyala Makula oyo mukamu kya Bujingo okutunda emmanga abanono gye yamujja asobole okumutuusa wafune ne kachansi akokwogera kw'ekitiibwa aba mukama wange principal waliwo abakyala abannayuganda abasobodde okubeera mu mbeera ne basobola okwekuuma okukuuma ekitiibwa kyabwe eky'emmanga nga tebasobodde genda kukirigenda wali kukirejjesa naye ate kati gwogambe ono yali akitadde wali nga bakiteemeratemera wali ku Kasino 15 mutwalo tutunuulira Kananirandi ng'emaze mu bitoomi emyaka mpaka emyaka n'ebyaggo kimanyi nti Ssenyiga abantu muli mu Kananirandi mwe bafuuyisa bakola night player kunyula kintu ekyo night player toilet ne weziba weziri jukira nti ekivundu size ensimi wekulemedde ennyumba okuzimba kigira ne toilet ebekulemye ekivundu ekiva muli n'enfuufu bwe beesituse bigwera mu bantu ne bajjamu n'obulwadde bwe biba bisaasobodde okubalema kati ate tudde ku oyo bali kwekirwadde balisoose gwolooza basumba bameka abasobodde okuzimba amakyaki gaabwe ngera bayina n'abagoberezi naye ono abateeka buteesi muki mu nsawo Bobi Wine abantu bamwagala ne bw'oba oyagala nnyo ne bw'oba toyagala toyinza kugamba abantu nti Bobi Wine muleme kumwagala bajja mwagala abakikuluma oba wette nga bw'okiraba n'omugamba nti munyi wa mwenge muki wabisiyaga wabiki bo si balalu gye balaga balabayo waliwo tugamba nti ebisiyaga biva bweru si bwe kiri waki tebannagaanako buyambi buva mu nsi z'abazungu waliwo ne ambassador Pop waliwo ennaku ezyakamala okubaako byatuwanga bibalirwamu emitwalo gya $5 ebikwata ku bakyala ku bannakazadde b'eggwanga twaligambye nti ebyo bibi byabali babisiyaga bali temutuwa bintu byammwe temutuwa kati bwe osobodde okuba ng'okyabikkiriza fe otuyita ababuyabuya kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe wenna atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tukakasa nti bitambula bulungi nnyo gy'oli ku side eyo naffe we tulyoke tetulina tabu yonna nzize wano n'omwami nkakasa nti nno si mupya ku maaso go naye ng'omulundi ogusookedde ddala azzeeko ku emboozi mu UG musajja ebigambo byayogera biraga nti munnankyukakyuka era ayagala bukulembeze bukyuke mbaddeko n'omukulu omu naŋŋamba nti omwami oyo omu ku basajja abaludde ebbanga ddene nga alwanirira enkyukakyuka wano mu ggwanga Uganda era nga yeewayo mu buli mbeera yonna nsanyusa okulaba taata ye tuli taata nguli munafu nnyo kiki ekikumazeemu amaanyi embeera engeri gyetambulamu etumalamu amaanyi obutaagaliza obutaba na nsonyi obutayagaliza obutaba na nsonyi ekikulu nnyo waliwo omuntu okubanga toyagaliza naye nogamba wayi kankireke abantu banandaba batya olaba ebitwewunyisa twalirowoozezza nti lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu batuuka okwogera ebintu ebyawulayawula mu mawanga ogamba nti ekyo nga kinene kino nga kinene nogamba nti kino nga kinene kekansesezzaako kubanga bw'olaba omuntu n'ajja bajja ekigambo okwatula ekigambo ekyo tokkiriza abo baganda kufuna numbers ng'ate nga n'ensonga eriwo ya mmwanyi emmwanyi eyo
ng'ate terimwa mu Uganda yokka, terimwa mu Buganda wokka, wabula ne mu bitundu ebirala ebya Uganda. So ate nga n'abali ku ensonga eyo si Baganda bokka, naye oli era ne kimusimatuka atuko gamba tokkiriza namba y'Abaganda eyo kuyitamu. Tolaba obusosozi obw'enkanidde awo. Byebimu ku ebyo bikumaza amaanyi n'owulira ng'amaanyi gakuwedde. Bange gye twagala enkyukakyuka n'olowooza n'ogamba nti bano abatalina nsonyi abalimba bannamaddala baakula batya. Bwe bavaawo ne bagamba nti tetwagala kusosola mu mawanga, awe neebuuze ne ngamba naye singa yabadde Kyagulanyi oba yabadde Ssinyoyi, singa yabadde ayogedde ekintu ekyo, singa kootali mu kooti mansho ntunudde ndabe abaaniita amonge banaamuleeta mu kooti mansho sinnaba mulaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganye, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganye. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega, enamba yange 0756599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati alobeera bwenkanya ate nga lwe lukiiko luwe luŋŋamba wensuubira okumalira ebyange ebyo ne byonna nga Munnayuganda. Byebimu ku ebyo bikumaza amaanyi n'owulira nga embeera ekutabudde. Embeera etutabula mu bintu bingi nnyo. Abadde tannaba kukimanya Bwana Mayanja, mu mwaka gwa 1987 waliwo akantu akatujjira mu Uganda, naye abamu baali tebannaba kulabuka. Bangaze mu biseera bye nawagira ku babiri ku basatu abaaliwo. Nze nali wa Justice Forum Mayanja, naye ebyaliwo emabega kwawo baavungisa ssente aba babba abantu Bannayuganda babbako $9,910 mu 13 akakadde bakuwa kasanvu. Kakadde bakuwa kasanvu. Kwa kakadde ako kuwa akasa. Badde nsaba. Na tugendeyo. Nga tusoose okwanjulira abantu ensonga enkulu gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero, kuba manyi byonna bye tugenda okwogera n'ebyo nga bw'obadde otandise era kigenda kuba nga kyezingira kudda eyo. Olunaku olwaleero omusumba omunene ow'amaanyi wano Pastor Bujingo yawa mukyala we omukisa okwogera sabbiiti ku Sande ewedde mu kusaba mu Ndigaze. N'agamba nti no mukyala wange nsaba abeko ne kyayogera okunnyonnyolera namussa wa nnamba abeko ne byayogera. Mu ebyo ebimu bye yayogera yavaayo nakola statement y'ebyobufuzi. N'agamba naawe ekyokulabirako, n'agamba nti singa bukeera ku makya Bannayuganda, kubanga yagamba nti ayagala nnyo Bannayuganda balonde era bakubiriza nnyo abantu okulonda, naye nti balonde n'obwegendereza, nti singa bukye ne basindika omunyuwenjaga mu State House tekitegeeza nti State House ebegenda kufuuka ghetto, ebegenda kubeeramu abayaaye. Tesinga bakenda ku makya ne balonda nawe n'ebyokulabirako ebirala, naye abantu kye basinga okutunulira ennyo kye kintu ky'enjaga. Era abantu ne bafulumya amaloboozi gaabwe nga bagamba ono omukyala storage, era abamu ne bava n'okuba ne babyogera because n'omukyala naye na gye nvudde we yakola mu Kasino, yakola mu bintu eby'enjawulo, era abantu ne boogera ebigambo bingi nnyo. Nga gwaludde mu byobufuzi abitunuulira, abigoberera, ayagala enkyukakyuka, omuntu alina okulondebwa okugenda mu State House alina kufaanana atya? Omuntu Mukama Katonda yatukola nga tuli bantu abasobya ate abasobola okudda ku mulamwa, naye omukyala yabaddeko Susan Makula kubanga yamanyiddwa yali akola mu Kasino era nga mutunzi w'emmanga gwe bwajjanga n'1,500 nga akutwalako emmanga. Katulowooze abakyala abali mu Kanani bonna bava mmanga, baali batunzi b'emmanga. Kali kye kyeyayogedde yabadde akyogeza butamanya. Ba yennyini yatundanga myera
mwetisi wansawo Katonda namuvujjako nga bwamufujjizzaako n'atuuka wakoze eki wamutuusizza kati abantu batera okuva ku mulamwa fo ky'okubuulira bayibuli kyemugamba bambi n'atagala tomunenya mumusonyiwe tamanyi kyakola ki tamanyi kyakola nga bayibuli era bwekyogera kati ye aba akimanyi nti okuva nedda atunda mmanga mu kasino kawula akantu ako kati ate gwe atunda emmanga gw'otugamba nti bw'onoolonda omunywi w'enjaga egundi eseti yawusiyo nejja kuba yabanywi banjaga kati ekitegeeza ne Kanani yonna yabatunzi b'emmanga kiringa kyabategeeza okalaba akantu ako tugambe nti abatunzi ababeetikka emyera ababeetikka emmere si muli mubi muddala Katonda wabakutuusiriza bajja emirimu gye yalimu yatundanga ebyenyi yakolanga ebiky emirimu naye nga bakisobola okukyeyogerera ekyo ekyo bonna abali mu Kanani beetisse bammere mulimu n'abayivu kalaba akantu ako kale ekyo yakyogeza butakola ki butamanya ekyo ng'ate era n'ebizibu era byamutuuse ogenda okutunda emmanga byali bizibu bwe bwavu obutatadde buli mu Uganda ne butuusa ne mukyala MAKULA oyo mukya BUJINGO okutunda emmanga abanono gye yamujja asobole okumutuusa awo afune ne kachansi akw'okwogera kw'ekitiibwa aba mukama wange principal kabuli akantu ako tumutunulireyo ng'omuguwa eddalu omusirusiru atamanyi kyayogera mumulabira awo otebamalira biseera talina kumalya bannayuganda biseera ate ogwo ebiseera byo waliwo abakyala abannayuganda basobodde okubeera mu mbeera ne basobola okukuuma ekitiibwa kyabwe ekyemmanga nga tebasobodde genda kukirigenda wali kukirejjesa naye ate kati gwogambe ono yali akitadde wali nga bakitemeraatemera wali ku kasino 15 mutwalo kawule akantu ako naye ate abeeko kyayogera eri eggwanga sigambye nti nabali bakyamu banga bayinza okubanga bagendayo mu bulwobuzibu obutali bumu aboolwobwavo naye ono kyeyavuddeyo okwogera kyabadde kyabuuta kyabadde kyabubumbwa tuutu kyabadde kyabutategeera tugambe omuntu ali awo aba ebimpemempeme byowulira mutwale bwati osuule muki mu kaseero tatumalira biseera era tajja kutujja ku mulamwa tuli ku mmwanyi ng'ate oleeta bya kimpemempeme kati tujja ku restaurant wakubeera yali atunda emmanga aba bonna bamale kudda wali abamugulako nga bamugula emmanga otatumalira biseera tudde ku nsonga ezirimu bannayuganda za mmwanyi abantu okubaavuwaza walabye ono kati mukama waffe yazimbye ekkolero ligenderera libalirirwamu obuwumbi bugenda mu 7 mu obu tugenda kugendawo katono badde nsaba nga tukyali wano abalungamya mu ddiini oba abakulembera ddala balina amakyaki kubanga ne omusumba omwami we tumulabeko ebbanga ddene ng'alumba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mulayini bwetyo ng'amulumba agamba biki munywi wanjaga tayitagagana kulondebwa biki gamba yogedde ebigambo bingi n'agamba nti no asibisa abaana b'abandi atisiza abaana b'abandi naye ng'ate olwedde abakola ebikolobero ebyo ebyokutta abantu nabo bakwata okubasiba mu makomera bo nga tabakonda emizo nga tabanenyezza nti lwaki mukwata abaana b'abandi abagoberera Kyagulanyi wabula ate n'anenya oyo abaana gwe bagoberera anti evudde nkugamba muyinza okubeeramu omuntu nga mu buyabuya obubuyabuya bw'omuntu bw'obutunuulira ate nawe oyinza okulwala tutunuulira Kananirandi ng'emaze mu bitoomi emyaka mpaka emyaka n'ebyaggo kimanyi nti senyiga abantu muli mu Kananirandi mwe bafuuyisa bakola night prayer kujula kintu ekyo night prayer tine weziba weziri jukira nti ekivundu size ensimi wekulemedde ennyumba okuzimba kigira ne tire tebekulemye ekivundu ekiva muli n'enfuufu bwe beesituse bigwera mu bantu ne bajjamu n'obulwadde bwe biba bisasobodde okubalema kati ate tudde ku oyo bali kwekirwadde balisoose gwolooza basumba bameka abasobodde okuzimba amakyaki gaabwe ngera bayina n'abagoberezi naye ono abateeka buteesi muki mu nsawo kati bwaba abateeka buteesi mu nsawo etajja tumalira biseera bali balwadde ba bwongo bakyama oli bw'aba akyamye omulekere mu buki mu kukyama kwe omuntu bw'oba oyagadde omukola ng'ayakyama ne bw'omukola bw'oti ate ayinza okumenyeka bagamba nti akakyamamira bw'okabumenyesi gw'ate bakirabwa n'ayonka Bobi Wine ayogera obwogezi n'atwala abantu mu kkomera
era nga bamu bwekibogera ti Bobi Wine obugagga abujje ku basibe kati lwaki totabasibe Bobi Wine naafa obwavu kati kuba biranya ategeera n'atategeera lwaki totabasibe bogamba ti Bobi Wine abakolamu ensimbi kati abasibe bate alime kubafunamu nsimbi alime bafunamu nsimbi kati era kifaanagana n'ekyoli Bobi Wine abantu bamwagala ne bw'oba oyagala nnyo ne bw'oba toyagala toyinza kugamba abantu nti Bobi Wine muleme kumwagala bajja mwagala abakikuluma oba wetta wette nenga kikyalina kyakukikolera banka tuna bwatu bwe yateekawo era bajja mwagala bamwagale oba kikuluma wette kibwe kiri obula akantu abagwe nga bw'okiraba n'omugamba nti munyi wa mwenge muki wabisiyaga wabiki bo si balalu gye balaga balabayo waliwo tugamba nti ebisiyaga biva bweru si bwe kiri waki tebannagaanako buyambi buva mu nsi z'abazungu waliwo ne ambassador pop waliwo ennaku eziyakamala okubaako byatuwanga bibalirwamu emitwalo gya $5 ebikwata ku bakyala ku bannakazadde b'eggwanga twaligambye nti ebyo bibi yes byabali babisiyaga baletemutuwa bintu byammwe temutuwa kati bwe osobodde okuba nga okyabikkiriza fe otuyita ababuyabuya kubanga gundi mufumbo aliwa Bobi Wine yes alina omukyala n'abaana gwe n'omutuumako omuli webisiyaga enjaga kyetutamanyi enjaga gyotamukeberangamu tuyinza okuzuulibwa bwetu naawe okusobola okwogera ebyo ebyakasaze nga naye balu yali aginywa kubanga okwetikka okufuna gye n'amaanyi ageetikka emigugu egyo si mulimu gwa kuzannya kabula akantu ako mulimu gwetaaga muntu ng'alina amaanyi era ng'olina oluusi kyokyusizzaako tunaamanyirawa abakyala abo abatunda emmanga omala kukyusa ku bwongo kubanga okwetikka ensawo 10 5 emmeka nga tomaze kukyusa ku bwongo si kintu kyakuzannya tekikwatagisa okuteekamuko kunja tuyinza okunenya nti ono aginywa ng'ate na bano baali baki baali banywi kubanga omukazi yenna ayina ensonyi era bw'oba olikozesa ve ojja basanga nga nabo abakyala abagirako bagezaako kataaba olw'obudde okiraba ekiro ekyo kubanga batekamu kusigala biki mpeewo biki mbeewo mwenge kati tolwa amakulu ayinza okuba nga yali agikola ki nga yali agikozesa abo tobaninyam baali bagikozesa tolaba baali bammanga goloza abakazi bannakazadde b'eggwanga bonna bagenze kutunda mmanga abantu bonna balina ebizibu naye ono kyeyalaba era kyovala gye bamujja era kyagenza okulaba mu byalina kyovalaba yabuuse ne ku bayibuli kyalina okumulaga bayibuli ekugambye nti mujje gye ndi abalina ebiki ebibi abazitowereddwa kati ate bw'olaba aba oli yeetikkula omugugu ate ggwe ne kibanga kikuluma ndaba ng'obeerako ki ekikyamu mu nsi muno mwonna mwena naffe tuli basobya naye ate Mukama Katonda agambye ne bw'onooba ng'olina ebibi ebijjudde biti nsobola obikusonyiwa ebyo Mukama Katonda bw'abe yabisonyiwa Bobi Wine ffe tetukyalina kye tumubanja tumwagaza bwa ntebe abeere pulezidenti w'eggwanga tuggyeko ekibamba ekituliko toyinza kutunyumiza abo tunyumize Kajwanga wo simenya nywa njaga yakola atya gakyali mawulire nawulyako statement yomu waliwo yakola statement awo yali ku mukutu gwa radio n'agamba yali munnabyabufuzi nga memba wa parliament kubanga era walwera kadi obwe yatambuzibwa ennyo nabagamba Bobi Wine oyo njaganjaga biki yali mu program n'agamba nti nno nti Bobi Wine bw'abanga munywa njaga naye ng'asobola okukumaakuma abantu n'okuba ng'asobola okugera ensonga ezikwata ku bantu n'asobola okuba ng'alwanirira eggwanga lino okuva mu nvuba gye lirimu ffena twalinywedde enjaga ate ayinza okuba butaba nga bw'agamba ayinza okuba nga teyali mukyala kubanga ne mukadde waffe yali memba wa palamenti ow'Amakindi awo enya ndyerabidde bakizuulanga panado wesanga mulimu akaki akayagayaga akatono akakola ki mu panado n'atuwonya gwogera nti mpulira obulumi n'ogatambula ku panado bwetanga mulimu akaki akayaga kigeze ebintu byonna byonna byeweesanga mulimu kakoyini ke bateekamu era ojja kwesanga ng'oyinza okugenda abasawo ne bagamba nti okubeera okutereera twali bale tukuba naye bo abasawo balina ekigero kyabwe kye bakuba
Yes. Chovola abajiwaawo ne bagamba nti sigwe muntu kumalaga gikola kigajewa. Kale gwe njaga kyozanyisa chabeyi n'abamu abakimanyi twawulira eno mu Afghanistan babakiriza no gikola ki no jirima era chovola muganda wa fono utafiri yalina bimbi byali asazeho babikole ki babirime kabula akantu ako bolwe ebintu bingi nayo olusi wabamu bogeza bula butakola ki lwa butamanya boba tomanyi sirika boba omanyi yogera kati oyo ne makula naye abadde tamanyi mumuleke tatumalira biseera tugebolwe ensonga ezirume eggwanga nyingi bebigambo babyogedde kati wawulira muganda waffe Balamu bwe yayogera Bobi Wine abasibe abafunamu ssente abo tukusabira abasibe bonna babate Bobi Wine yafe obuki afo obwavu tukirabe ekiro ekyo kakati nono bino byayogera tebikyatumalya biseera tule ku nsonga ziruma ggwanga nga ate otunyumiza makula nti semanya yogedde njaga kyakola makulu obadde of course bingi ebyogeddwa bingi naddala mu basumba abo nga betwogedde kuvaayo nti enjiri yafuuka oba ebyobufuzi byafuuka kitundu ku njiri y'abasumba naddala gwe twogeddeko mu kyaki kumpi buli lwakwata omuzindaalo. Olowooza kigwanidde bannabyabufuzi oba bannaddiini okuba nga benyigira mu ndolito z'ebyobufuzi okubyogerako naddala nga bali katuuti? Tekyali badde kibi kubanga abeera mu bantu era abeera mu ndiga abanga bo baziyita. Kituufu nnyo okulungamya abantu naye ng'obalungamizza otya. Obalungamizza otya kubanga nabo balina akakwate ku nsi ku Uganda eno. Twalanga ekyokulabirako omusumba omu aba wakubbiri awo bayese ennyonga. Sennyonga Kakande. Ngavudde Kakande. Sennyonga. Yasomera ku mwanyi. Are you sure? Ye yawadde n'ekyokulabirako yasomera ku bintu bibiri. Mwanyi na walagi. Kati omuntu oyo bw'aba atunuulidde ekintu ekyamuyimirizawo nga ate kijja kuyimirizawo n'endiga ze. Toyinza mugamba nti okwogera ku byobufuzi abakoze ensobi. Yes. Era waliwo naye yabadde alina essala z'asaba n'oli n'amukubira essimu n'amugamba nti osabye bubi. N'amugamba okoze eki? Osabye bubi. Kyava ababuuza mubadde mwagala nsabe ntya? Essala yabadde kubanga essala gye yasabye yafaananyekeddwa yakamulali basibinga gye baasomye amabega ku kubanga yagambye nti abo bonna yasabye abantu abatugamye abataagala mwanyi. Naye bali bakubidde essala tugamye okulabika Mukama abateeke mu kkubo ki? Edduŋŋamu. Obutajjawo kikolo kyaki kya mwanyi. Kabula akantu ako kati oyo waki tawagirwa ayogedde ebintu ebirimu. Singa omusumba onoyimira n'ogamba bannange abawala abavubuka muwase banga munaba temuwasizza mujja genda mukwegadanga mufune sirimu. Abakoze ensobi kati ono alemwa adda mu byabampaane simanyi biki talinawo kintu kyonna kizimba ggwanga. Kati bwokuti otadde mu kintu kiyinza kuzimba ggwanga watogamba ono nga kiise ku mikutu gya Uganda. Kigamba bwe kiti mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde abo baba balugu. Ekyokubiri buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula 3,600 okutuuka ku 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali Bweru. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge ali mu busobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mmwe mubirina
omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily muve ku mwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga sente tekikyaliwo twalina cotton tokyalina musiri gwa cotton gwogamba nti cotton tumutunda gindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mmwanya ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanya olwokubanga tolina license. What kind of life is this? Dokita kati ebintu ebimu nga kisusse ndowooza ne ku corruption nga kifuuse bulugu kati abo baba balugu dogo ero liba dogo kati batuloga abalala babaloze abalala babalose boogera lwakubanga baki baloke emwanyi fe yatutwala ku ssomero tusabe dokita emwanyi kwe twakulira dokita tusabe ulira sebo emwanyi ne walaji fe bye byatutwala mu masomero kati walaji bamuggalawo batulekere mwanyi teeka ebikola gyo waggulu wulira olina ekintu Katonda omuyinza ebintu byonna mu linnya lya Yesu buli muntu yenna ayingiridde omuntu wa bulijjo omunaku gwoba omutema kibooko ezimulyawo buli muntu yonna gyali yonna gyali gyasinziira ng'akozesa obuyinza obutaamuweebwa Katonda naye nga yayagala kunyigiriza bantu Katonda bonna tuleetera bantu kubeera na busungu kutuuka kwekalakaasa tukwegayiridde abo abateesa ebiteeso by'ekigega bw'oba otuteggululirawo kubanga bo babi omubi tateekwa kuyimira mu maaso g'abalungi ffe tuwe omukisa gwaffe tugutambuliremu tugweyagaliremu tugusanyukiremu in Jesus mighty name. Abagalo kubbe mwanyi Uganda abalimi nabas bote bayalabuse oyo musumba bote esalaji yaweereza kati omuntu oyo omusumba onoomunenyeza wanti mubi ayagala serwadda wa mundeba wano oyo yeserwadda yeserwadda musumba serwadda ono yeserwadda kati bwabanga yeserwadda nze siri mulokole naye yakutte ku kintu fenna omusiraamu alima emmwanyi omukatuliki alima emmwanyi omulokole alima emmwanyi omukiwi nena mu Uganda alima ki emmwanyi ng'ate egenda mugasa ate na bano boolaba nabo ebagasa ebagasa etya kubanga emmwanyi bwe zimala okutundibwa ebweru ne tufuna ssente ziri ez'ebweru bamala ozivungisaamu ne balyoka bagulako amajowoobwe ne balyoka batugulamu bino byonna bye batuguzeemu nga bagula ku ssente zaffe ate zivudde mu ki mu mmwanyi naye olw'okuba nti bo banyuunyuusi tebaagaliza bange balogo bafitwa tekibakozesa ekyo kale kyova olaba baagala nti emmwanyi bonna byonna bye baba bagikola ki baba bagyowuninga kale baba bamaze ogigula bw'eba eguze aba kiregula siringi 15,000 bo bajje bagikugula siringi 1,000 tolina wonoogaanira laba kofi ekyamutuukako laba vanira ekyamutuukako n'ebirowa baabitema mulinga wamu tomulyangako nali muwuliddeko bajja ne balyoka batubeza mulinga kati ali luddawa takyalabika kale obulyaza amaanyi obutusabira Mukama Katonda abatukubira emiggo omusajja nga bwagambye eyesala si ya bukambwe asi ya bukambwe kubanga omuntu ayagala omanyi ekintu obukafiiri okimanyi nti obwavu bukafiiri okubeera omwavu oba mukafiiri baluganda gwojja okubanga weegomba wookolima toyinza kubanga oyinamu akasente otandika kukolimira banna kuba oba mumativu kubanga oba mumativu kiba ekitu ekyo tugamba ojja kubanga oyagaliza ne banno
okubeera obulungi okubeera obulungi kubanga naawe olabika oli bulungi okwagaliza munno kiteekitu ekyo ne buli kinaakuyitako ng'okolima kati bano bo baagala tubeere mu kukolima nga bukolimi kubeera nga tuli babbeega abasabiriza bwayagala ng'akuwa bwatayagala takuwa kola akantu ako ate ekirala ekisinga obbaluma ke kano bwe baamala okulwanisa ettaka nga baguze ettaka abamu bannayuganda abo baganda abali wano ne bagenda e Bulaaya nesigala nga kibaluma aga basigala bafuna akasente kali okuva ebweru kati ate Katikkiro najja atukolerawo ne Ssaabasajja Kabaka mwebaza ne Ssekwebaza Ssebo Kabaka amagulu nnyondo kyokyo mpologoma ya Buganda lukoma nnantawetwa olw'ensonga zewalambika ez'okulima emmwanyi n'abaganda abali ebweru bwe baatuusibwako ebirowoozo byebyo babategeeza nti owaayo olina ettaka e Buganda eyo lwaki tolisimbamu mmwanyi kati ate bakiguze bali abali ebweru we bakiguze wano bano abasajja bawulidde ffutwa bawulidde bubi bantu bali tugenda bagula ate ettaka batandikira simbako mmwanyi tubadde tugenda kubagula kati ettaka batandise simbako mmwanyi kitegeeza tewajja kubawo obusobozi bwa kuligula ettaka kubanga emmwanyi zino zivaamu ssente nnyingi kalaba akantu ako kubanga gwe omuntu abadde amaze emyaka 40 n'omugamba ettaka eriri e Buganda lwaki tulisimbako mmwanyi mmwanyi ojja kubanga ofunamu zijja kuweerera zijja kusobola okukulaakulanya Uganda bano kibalumye oluluma semaluma bawulira bubi era abaleetereza abantu okubagoba ku mataka be basajja bano okimanyi kwe kyava okubagoba abantu ku mataka bwe baali bava mu nsiko bajja baavu nga tebalina wadde n'ekikumi ne babba emitwalo 9,910 ne bakuleka sseke bamaze okuleka sseke olwo olina mayiro nnamba omusajja ali ku ttaka lyo musajja bulinaku abasajja 40 bakuleetedde emitwalo emeka emitwalo 4 pwacye muba kwa siringi 10 kye bakola bali bamaze okujjuza ebisawo bakwata nsawo nga bakuleetera musajja akwadde emitwalo 4 n'ono agenda okuwa obukadde 10 ogenda n'emitwalo 4 ogenda n'obukadde 10 ng'obaguza ttaka kati bano kye bakola nga bakwata mundu bwe bali bamaze gwasanga ku ttaka balina kugoba bugobi kigoba ttaka ne kitandikira okwo naye jjukira nti bano abasajja baali tebalina bakubatankula kubawaganyaza bano ab'ebibanja basobolanga okugondera nannyini ttaka ng'ate ne bye basobola okuwangayo yenterayo nagwe esobola akateekanga okugjamu byalingangawo balina emmwanyi bali balimirako pamba bali balimirako ebinyeebwa ng'osobola okukwatayo katono osobola okumuwaayo ng'omwana owange aleme kusoma alina ettaka kubula akantu ako ng'owekibanja obwasobe ng'asoma kubula akantu ako kwatayo akantu obw'omuno w'ettaka tiwalingawo mutawaana ng'era wokukkanya kwabeerangawo awatali tabbu ne bano abasajja ne baleeta divide and rule bamala mishoni yaabwe netuukirira kati eno baddamu buzzi bawuleyawulemu obafuge kati kino bakiddamu buzzi bwe balabyeko n'abaana bwe bagenze ku byoyo nakubadde abaana basazewo ne babonaabona ne bagamba katuboneebone naye kasobola okuza akantu eno banga omwana bw'agenda e Bulaaya abagenze buwalabu nga badde yegulira akataka ke n'agamba abaana waliwo abamaze emyaka 10 n'egi taddanga takomangawo wano asiba ayimiridde kisula ekyo n'agamba wendidira sange mu kikolo kyange kyemwa kinaba kikuze kaakati bagamba nti emwanyi katugitte akatale tulina bakumira mu bwavu kano kagenderere okutte emmwanyi kagenderere fe emmwanyi abaganda okuva lwe bagimanya ne bagisomesa ne bannaabwe n'abamawanga abala ku kivola kwe yavaako kibooko n'esomesa bajjajjaabwe gye bayita emmwanyi ya kibooko kwe yava ezze bagirongoosamu bulongokyabanga kitya bange emmwanyi abazungu baba bagireeta kiro ekyo bano abaganda bayanguwa okutegeera ne bagipiikinga mangu bwe bagipiikinga okusomesa bano abalala bonna kwalingamu okukwata ku kembuya kati okukwata mu kembuya ne bagamba nti kibooko emmwanyi ya kibooko nevaayo mu linnya eryo yaki emmwanyi ya kibooko ate abantu tebaali basobya kati gwe twala ekyokulabirako wano nga tufunye kolera kolera bw'abazze abantu bataasa kolera oyinza obbagaana okukolera ku nguudo
ngapo COVID-19 bwe yajaga musigale mu mayumba. Musigale mu mayumba. Kati abantu bali balino basomesa okola ki emmwanyi eyo. Kuba yali mpya nga yakajja. Banga yali mpya nga yakajja. Okujiba manyisa bagitegere bulungi. Bagitegere bulungi. Ne nabo baagone basobola ogirima ne bagiguzanga ate era abazungu bamala ogenda ne basigala nga bakyagirimu. N'ekitwewuunyisa bano bagirwanisa okuva bwe baatuukira ddala wano bano balina effutwa. Banga wano wawulyanga Coffee Marketing Board. Ole bugolobi. Kye baakola bamazimu amaze okubitanga ono yakavaako. Ne batuleetera abaana ne batusaba abaana embeerera. Simu yagenda mwagowa. Waliwo bawulireko abagowa. Basaba abaana embeerera yagowa nagiwulira. Eriruda gyeri. Yalagawa. Basaba nga abaana embeerera ugenda okola mwagowa. Nga lwaki bagala mbeerera? Obwayi be bamanyi. Obibuuzanga bo bw'obanga obakyazizza. Kabula akantu ako. Kati weebuuze agowa yalagawa. Basabirangako abaana embeerera. Basabirangako abaana embeerera. Abagalaga kubasaddaka bakukola tetumanyi gye byabulira ababyakola tebakyabyogera na kubyogerako. Ali bannayuganda tubasaba mulemenga kwerabiranga nnyo. Mujjukire ebintu nga bwe biba bitambula. Banga bwe tugenda ne twerabira bano abasajja baluza tuli basiru tuba twabikola ki? Tuba twabyerabira naye nga tuba tutajjukira ebigenda mu ki? Mu maaso. N'olw'ensonga eno kyovola abapresident afulumiza amateeka simanya afulumiza bino yaluze n'okugamba nti osanga waliwo abava ebweru ababateekamu ssente. Fe okulabya okwagala ekyaffe ate batuteekemu ssente okwagala ekyaffe kulaba kiba kijja. Banka n'akasente kabadde kayamba munnayuganda n'okufuna emirimu. Abazisunsula abaaki abalima mu mwanya ezo nga noono owakabanja akatono ow'ekibanja abadde agisimba n'ow'ettaka n'agisimba nga tewaliwo okukugira naye kati bagende kukuteeka mu kwewandiisa tolaba nga waliwo ekikyamu kye bagoba kati ate be bagenza okukola effactory abokola ekkolero balitadde ntuŋŋamu lya buwumbi tegeddeko liri mu buwumbi 7 mu 5 za munnayuganda omiwu omusolo ne gye balitadde entuŋŋamo si ewasinga oba okulimu emmwanyi nebuuza omanyi bwe bataba battima balabika bakisa kubanga eno eriweero gye basinga okulima emmwanyi n'ebirala bagambye aka baliteeke mu mata kabula kyunde eri gye basinga okulunda amaki nze si mu ndowooza eyange ey'ekisirusiru nalirowooza nti egye bali badde bateeka ekyuma ky'amata oba n'ekyamatooke bakolemu obuwunga aba abawa amagezi be bagabawo obulungi nawe ne sikitegeera kyova utusabira ndowooza omusajja alina endowooza abakaddiwa asinza olowooza tewaliwo kagenderera okusaba nnansi obwavu ko nkugambye tekirimu kubuuza tekirimu kwewannaanya bano kigenderere nze kubanga nkugamba nti okumanya bano kigenderere be baleeta olutalo mu ggwanga bwe kubamu akafaananyi omwana addukidde ku street nga wa myaka 7 n'akulira ku street kabula akantu ako ali wali ku paaka yadi atandise okweddabululawo abadde ategeera n'omuteekamu omuliro n'omwokya abadde eddabula n'oddamu n'omwokya emirundi wagindaba kati omugamba nti ogenda mujja mu bwavu okolekera akantu ako kati bw'omalawo n'okwenyakwenya olowooza muganda wange hamu ali mu myaka ng'emeka tanayingira kimanya ali mu 3 awo yasomako yasoma golooza yakoma mu kibiina ki siri sure toli sure ayinza okuba ndoza ayinza okuba Makerere yatuuka ayinza okubanga yatuuka ku university ayinza okubanga si Makerere nga ku university yatuuka university waba yatuuka kale kitwale nti ku university yavayo nga ine emyaka 2 aba 22 ye n'akola n'afuna obuwumbi obuzimba paaka yadi era nze nenzikiriza kati nno wandiŋŋamba ow'emmwanyi timbadde neyiika zange ataano ez'emmwanyi kubanga mbaddewo n'ogutaka amu kitawe yali mugagga bugagga bwa famire obugagga bwa famire yakweka ki yabujjeeyo ati ye mu famire yafunikamu omugagga yekka mwebali ne baganda be abamu bakisente bakalinamu kale bw'aba alina alhamdulillah naye ffe ndabanga abannimbye ate olabanga nabana abavudde mu nsiko abatugamba nti bante tebalina kye batulaga tusubira nti era bali ku musolo gwa ggwanga tusubira nti bali ku musolo gwaki gwa ggwanga ffe twagala batulagewo ebyabwe nze bwaki njagala batulage ebyabwe nga Kyagulanyi bwatulagawo ebibye nti biibino biibino kubanga ono omwami awamba 8 mu January nga 25 olowooza gwe nti yali muzaale muwozi kalina lugamba yali muzaale batulagewo nti ebyobugagga bino nti byennakola otegeera kitu ekyo awo tujja kakasa nti abasajja bakozi
naye tujja kuddira abaana baffe tulabikanga abakozi kabula akantu ako ffe tukwagala ennyo tulabanga omunyunyusi era ng'otubbye n'ensente zaffe oba munyunyusi oba munyunyusi kaakati mpuliddewo amakampuni 30 gazinzeeko nti owaayi simanyi yeyifirizi tetumusobole tugenze bannanga omusolo mubi gunyigiriza bannayuganda mukukendeezeeko nti agwo gwenjagala prime minister muwulira mugundi Dubai agenda kuyita bali musiga nsimbi bajje wano ku musolo ogwo ng'ali mulimu ne bannayuganda baali badde babeera ne ssente ze baali badde ogamba nti bakolere eddala muno basobole okugikola bano batulaze ebyokulabirako bingi biyitirivu banga bw'otunia wano Nalukolongo Sembule gyali yagwadda kyekyamusuula bano bennyene abalwa kubeera mwana wa Nambi kale bazze bakola ebintu gundi yafa wano mwavu ne banka nga bagitutte Sulaiman Kigundu kati awo naakulaga kyenkolekeki kiro kitu ekyo toyina munnayuganda gweyinza tugamba nti wuuno ate okukola ssente gogamba nti obadde okola munnayuganda okujjako nga bo be bakutegeerera baba bakutegeeredde awujja kubanga osobola okukola naye bali muno abagagga bakirumira bava muno babaddemu kirumira ayina kaki alina amaduuka ate gwa amaduuka tugabala kubanga kati bonoga amayumba g'ebbeeyi amayumba g'abapangisa za apartment biki byonna weebale nnyo kati nja kugamba nti kirumira talina ate nnumirirwani Sembule kubanga ekisolo obwekisolo yasobolanga okugula leediyo nga ya Sembule omusolo negudda mu kitavu ky'eggwanga naye ng'obujjawo omusajja wattu kirumira okukaaba omusolo talinawo kirala kyalina alinawo kyesikkiriza nti zakirumira wayinza okubawo emabega akola ki wayinza okubawo amuli emabega yinza okuwa ekyokulabirako watubadde n'omukozi w'ebizigo yayatiikirira nnyo ogamba Samona oyogedde Samona okyamuwulira yagwadda kikyamusuula kabuli akantu ako sente banagiteekamu obumbadimbadi bye bijja okubeerawo naye singa yali akwatiddwako kati nga bw'olaba Sembule yali akwatiddwano singa yali akwatiddwako yali badde nga bamukwano naye byokugamba nti kirumira alinawo talinaawo obalaba ebizimba babiggala kali katemba nti Sembule nti bagagga kwagalana naye alina okyasobola kuyamba banga singa Segundi abadde akyalinawo abanga kirumira abadde alinawo singa be basajja abalina waligami bali badde bayambye ne gavumenti bagamba nti bayambye ekikuba ekiteezi abantu abo katubasasulire ate olaba nona yali abawadde simanyi yika mmeka yali abatuteeyo bagenda okugirawo nga byakicupuli bateekawo olukala kutegera akantu ako nga byakiyaaye kale ebintu byebatatuggyemu byakiyaaye eno ensi lazima ensi yaffe tesobola kgenda mu maaso eteeka kuggwamu buyaaye tubeeremu n'okutya nga for God my country kirabire eddala nga kintu ng'okyogera nga kiva ku mutima waliwo omusajja muganda wange yakafa ono yaani BMK kati onooleeta bw'oba oŋŋamba nti abantu baali bagagga ate olaba ne BMK zizolibwa nti era bazitende be bazikwatamu y'omusajja yasobolanga okubako kyakoze kirumi alina amasomero ameka gomanyi simanyi byamasomero ge kati ate onomuyita omugagga kyemugambi nti oli munaku munno babateekawo walindi balage nti ki era kati ate bw'obeera nti oli mugagga n'obanga sente zo tebategedde entambula yaazo oba toli mugagga baba banokutegeera entambula yaazo sente ezo zokola niwe obadde ogenda kuzimba ssomero nga bo tebakyagala tekikola kobula akantu ako era kyovola wano muganda waffe Sulaiman Kigundu yali agala kuzimba banka aba yali agala gizimba Tanzania bagiremesa nga bagala byonna bikole ki naafa bo kyebakola bwe banakubadde badde yinza okuteekebwamu obuwumbi nga 5 esobole okudda engulu afazali bagigula emitwalo 5 evenga eva kumuki eveewo so yali badde osooka kulumirirwa mwanawo naye kakati baagala gwate bwe baleeta omugwira omulumirirwa ennyo omugwira bamuleese ng'ate wawano yengwe tomulumiriddwa ddala naaba nsobola okwagala ensi yange mu butuufu bwayo tosobola kale mbeere munnange abantu abo nembalaba nga balina enge ku mitima obutayagaliza efutwa obukyayi biki buli kimu kyonna enge bali ku mitima ensi eno era tovolaba enge yaabwe nakubadde abamu baanenya nawulirako omu Mwami Museveni ng'agamba nti Obote yali musiru
ngaga matobote yali musiku okujjawo Bwakabaka nabugisawo emmundu nga kyategeeza yali badde abugisawo maki magezi era kyova olaba ye mu kukuba agamba fenga abaganda kiwulire kiro okyogera ku ggwanga bw'avaawo bano aba Nupa National Unity Platform abo I will crush them mamulekane mzinja kubajja unja kubakwata mu bakole ekibira kikole ki nina atamanya nti siye Mukama Katonda kubanga naye bamuyitako omusota ndi omusota bajja gujjamu amanyi mu biseera bamugamba konto omusota okutujja gujjamu amanyi mu biseera by'obote naye abakantu ako bw'aba akawulidde akajjukira kawulira akantu ako ebintu Mukama Katonda bingi nnyo byakola Mukama Katonda waffe yasalawo wali wano era omusajja we omulala yali w'amaanyi nnyo ng'akutte AK-47 ng'agitaddewo n'agamba nogireeba ekyo nze nfugibwe Kyagulanyi Mukama Katonda gye atazibya budde amanye ebyolwatu n'ebyekyama tewayita wiiki covid teyamusaba bantaliza tumalirize emboozi tweyanzege kale ebyo mbasaba Mukama Katonda w'ekisa atukuume naye tubasaba okubanga mumanya Mukama Katonda wammwe yabatonda si mmwe mwatonda abantu bemucunya bemubonyaabonya bemutaagala Katonda abayinako obuyinza mwe yali abawadde kubalungamya bulungamya mukole bwe muti naye abantu kye babaagala ne mubakaabya obwavu ne mulowooza nti bo bategeera ate bamwateekawo ebyobufuzi nti abantu kulina okugenda okuvuganya so si kutta abantu Bannayuganda bategeera bye mwakola mu nsiko tebayinza bikola Bannayuganda bannaabwe bo bajja kusigala nga bababuulira amazima kino kikyamu kino kituufu ekirungi omunaakolanga ekirungi nga kirungi tujja kusiimanga nti mukoze ekirungi naye abakola ebintu ebyo ebyokwawulayawula mu mawanga ate mwe ne mutandika okwerimba nti Abaganda be baawulayawula mu mawanga ng'ekyakoleddwa Mukama wammwe simanyi as Speaker Amongo kikyamu nnyo tukivumiranise kuvumirira era singa obadde osobola mukyala gwe waligenza eri Obuganda ne weetonda Mukama Katonda akutukuumire yali badde yagenda ne yeetonda ekyakoleddwa kubanga kyekyakoleddwa ffe tuli basonyi naye tetwerabira bagamba nti no byadde bozipanga bupanzi bayita AI aleve ne tulipangira mu Parliament naye mbw ate akatambi ate bakagyeko ku mikutu gyonna egya Parliament mbw ate bakajjeyo kati aga nti oba byabadde sikatuufu ate lwaki ku mikutu gyamu gya Parliament babadde mukola mwabijjayo bwe bati be balina okukola Mukama Katonda ye alabisa mu ndabisa gy'asobola okulabisa Mukama Katonda abatukuumire abalemera ku mwanyi yo mugende mu maaso mwanyi gende maaso ng'erimwa emwanyi egende mu maaso gwalina ebikola ebitaano birime gwasobola omutwalo gulime genda mu maaso era abantu bajja girekawo kino si be basoose bazze babalwanisa nnyo n'ebyo byonna olaba kyaliwo Omuganda alinawo akataka alinawo alina akasente gula ettaka alinamu akasente gula ettaka alina ettaka tolyejjaako linyweze okabula akantu ako n'abali ebulaya tubasaba mune munyweze muzimbe ettaka mugule ettaka musimbe mwanyi mwebale nnyo abali ewaggulu waliwo yaŋŋamba nti Geoffrey Mayanja nti abantu bano omuntu atunda ettaka wano mu Buganda yali badde kakati asalawo gwaguza nti toguza buli muntu guza owa wano yennyini ndi katugeze nti bwemba Muganda oguze Muganda nina kuguza gwe Muganda munnange nate mbwe kyaliwo mabegeri ng'ate ono ng'ate Omuganda bw'aba atunda ettaka tagaguza Muganda munne atagala kuguza mugwira aze obuzimu Buganda ekintu ekyo olwokubanga tetuli basosoze twasala mulimu bambi abalina ssente zaabwe nga zivudde mu mikono mirambulukufu omuntu oyo osobola omugula asobola omuguza ng'omula mulimu naffe mikwano gyaffe naye ate waliwo n'abagamba nti nno bw'olaba eri abantu abamu kati bw'ogenda katugeza mu westani eyo ng'oli Muganda kizibu nnyo n'okugula ettaka bwe mpulira mbu simanyi kagafu bukiriko kizibu nnyo okugula ettaka ng'eri awano kubanga Katonda bw'aba yalinnyisa amadaala yalinnyisa wano mu sentro n'alinnyisa n'ayitirirawo kubanga oli ne bwazimba ennyumba ya bukadde nkaaga n'agizimba ewaabwe onaazimbawo ennyumba ya bukadde 10 eya wano y'obukadde 10 esinga ey'obukadde nkaaga kituufu okyaba ekitu ekyo eba ne value nnene kale olw'okuba nti wano waafuna ettutumu baagala tebaagala bw'atyo Mukama Katonda bwe yasalawo
Kale toyanzege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kiza tukukere wano nako lwalero tukwebaza tanaba kusubscribinga kusubscribinga gamulawe kannimiriro kale subscribinga tuberenga tambula fenna ku embozi mu UG embozi naze tutekayo aziberenga zitukira ku go side yao kale kiriza tukulekere wano tukogaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan amanya ne dobozi bule Muhammad Koloboza banji omusajja gwe mumanyi akyalemedde ku nsonga nga yesiga mukama katonda we ayamutondera muyinako obuyinza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Dela Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dela Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Dela Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.